Likibebi simanyi kuwalana bw'ompalana owalana malayika kyova olaba nnyirira bunyirizi sikyalumwa nnyumirwa bunyumirwa ate bwe nnyumirwa nkola binsanyusa kekanyiriro kano ke mundabako ow'ennugunzo tebinkwatako. Abantu mwenna mbeebaza okwagala akayimba kange n'okukola challenge. Omanyi ekintu si kyangu ng'omuntu akwata essimu ye obudde bwe ku data owuwe ku peegi eyiye n'ateekayo bambi oluyimba. Mbeera mulyazaamaanya obutabeebaza mwebale nnyo mwebale ddala era mwebale okusapootinga era ne mbasaba oluyimba balunoonye ku YouTube channel yange Eric Pro Official UG baluyita Kibebi by Eric Pro. Ennyimbira gyeziri ate naawalala wonna gw'omanyi nti nno ennyimba zibeerayo ng'omanyi nti osobola olugjayo ku Google ku Boomplay Spotify gw'olina omanya nti oluyimba luvaayo manya nti gyeziri ennyimba. Teri kisinga kuwa ssanyu nga kubeera nga omuyimbi gw'otatuukirirangako n'osanga ng'akoze oluyimba nga totadde ku akawunti ye nga alina ne blue tick n'ateekako omutwe gw'oluyimba gwennyini ndi Kibebi. Omanyisa byowulira naye nga tomumiitinga nga nako togamba nkati omukubidde akasimu nti omwegayire nga tamanyi nani nannyini luyimba. Naye omala okubulira hiti eno yazze etya? Bannaaye mwenna abaliko n'abeekuumiddeko mbalamusizza. Amannya agange Eric Pro osobola okugattako nannyini ndi Kibebi atamanyi kuwalana. Hiti yazze etya eno? Wadde wagitegeka dda oba kyaguddewo bugwi? Hiti tekyaguddewo bugwi kuba buli kintu kibaako n'ensonga lwaki bakikoze kizze. Oluyimba nga lulubadde weeruli ate era lubadde lutambula naye nga omanyi ebya Katonda nti buli time ebaako ne kyereeta. Ndowooza munne Katonda yagambye nti kati essaawa nawe olina okusayininga mpaka last. Okay. Lutandika lutya okufuuka sound ey'amaanyi? Kati ku TikTok badde lutambula kuba ku oligino yaalwo nga lwo gye nateekayo ebadde soferi 4,000 eza challenge. Kati nga omanyi nti fe abayimbi bw'obanga opromotinga oluyimba lwo onoonya abantu ab'enjawulo. Osobola onoonya ba TikToker, n'onoonya ba DJ, n'onoonya ba MC, n'onoonya baani kubajjukira oba gwe alina okukola ki okwepromotinga oluyimba ba abayimbi bakimanyi. Kati munnaaye mukwano gwange ng'abikola kyali wange MC Shavix baza we mabega kaawo ndowooza gyali myezi ng'ebiri emabega oba 3 jjukya tubeera naye wali eri namugamba naye sawundi omukolo wa kibanda naye nange wekimpamu at least ne bwebadda kisekendi 3 n'ompisawo mu kayimba kange ng'oli ku TV nangamba bannaye manager Eric oyagala mbiko ne mugamba bikole nangamba kale tujja bikola okitegeera naye nga bw'onagamba omuntu nti bw'oba omugambye ate kitagisa muteekako mbeera nti lwaki tokola okitegeera omuntu oba omugambye era kitegeeza aba akoze eki aba akiwulidde. Era bwe nakimugana ngamba anja bikola nange nemanye kasita akikoze eki akitegeera akyogedde nange nekivaako nezeka nga nkola ki nga mpuushinga kuba sirina luyimba lumu oba opuushinga luno bw'oteekayo naye nga sirekeraawo kuba nze n'abamanyi buli lunaku mbadde nkola challenge muri oluyimba okitegeera nga buli lunaku nteekayo challenge naye nga n'okutambula ntambula ate gubadde ondaba nga amatawaanya ku zi TV ne ku zi radio okitegeera kale nabadde njawo nga ndi waka nga ndaba omwana message ejje ya TikTok ng'omwana alina video gy'antaaginzeemu ngenda onnyigamu nga ngenda ku page ya Shavix ng'omwana akoze eki sound yamutaddeyo nga yabadde ndowooza ali mu 1 hour nenduwuliriza nga bane yakoze bulungi. Kale ojjukira nti bw'oba oli muyimbi kyosooka ogenda ku challenge ziri mmeka oba mmeka abakoze musa watuuse. Kale nagendayo ku sound just mu ssaawa emu nensangayo nga jjukira teyaluta kiro waza ndowooza mu ssaawa nga 6-7 bajjukira amannyuse ngenda ogendayo kiro luli mu ssaawa emu nga kuliko challenge 6 neŋŋamba kayinza okutambula kati saakomaawo
kenyini kaba yakolamu sound ne muduwetinga ne mane video nenjiri posting ku page yange niyo kwandi nali dude baminga musabye ya buwaita wesawa nga 2 nenzirayo nkebereko ngendo keberako nakweze challenge 16 nengamba yes musawa 2 ezibaziseko nga katinga kuko sawa kuliko challenge 16 nengamba waba bazikozemu ekiro kino ku makyate unakerera kitegeeza ujjabalo kozeeki lutambudde nenga nenzi ukajiduka ku page ngiraga nti wate kubayo wajjabera wo mulamwa nga n'oluyimba lwe weyongeddeko ku TikTok olwange olugino ye badde sigala ekyatambula nge wajjukira wawe oluyimba lutuuka ne lubanga lukubye ne lubanga abapya balukolamu kwa oluyimba lukuba ennyo buli muntu amaze okulamu challenge era lutuuka ne lubanga abasinga challenge bamaze okulaki ozikola okitegeera nekyasinga okunewunyisa nti bugenda okukira ku makya sawa nga 7 nzuukuse nga uli mu challenge kumpi 50 olwakyavikisi sawuli gyataddeyo nendyoka mpaga neŋŋamba waaw ayinza oba Katonda akoze eki antadde nesigala nga baŋŋamba nga bujjukira bane bakyali baga bambi MC yakoleddemu challenge oluyimba lyakoze eki yalutaddeyo nembagamba munne bwe bito webeera wabanga yakikoze Katonda akoze eki amwongere omukisa wayitawo olunaku lumu oluyimba nga lituute lufuuka obuzibu lugenda okuweza wanudde nga tuli mu challenge kumpi 6 lugenda okuyingira 2 days nga oli mu challenge 10,000 kati mbandi awo ndi ewaka yeke nyini nankubira akasimu mbandi awo nga ndabe essimu ye nangamba kibebi nemugamba ogambo tya kiganda kyange nemugamba nangamba ndisitedde nangamba ondabye nakutadde nemugamba kituufu wakikoze nangamba negasiraba akasimuko nemugamba mbadde sira kukubira simu wabino ebintu bisuka ku simu biba byetaaga kubeera nga muli muntu kuki ku muntu naye kirungi nti enkya ngenda kubeerawo kuki ku fangoni ngenda kujja twogere okitegeera nkwebaze muki mu buntu nangamba tewali buzibu kankulinde naye nga kyolina omumanya kati twongemu bwongezi maanyi naye lwolimba Katonda ayinza obba kolaki kati akutadde kuba engeri gye luddukamu nange kenyini neewuunyisizza nenga bambi nga naye kenyini musanyufu nenga nange kenyini ndi musanyufu okitegeera kuba jjukya kya mirundi 2 nje kenyini naye lwongerayo akawunti ye n'okuba nga naye amanyika ate nange kenyini nyini nange ne luwuta yes kale amala okunkubira wabyawo bitayi waffe omu naye nankubira ngamba oba Shavix ogenda mukolera kibanna naye ndowooza kyabo kyonamuwa ne mugamba gwe tokyolina omumanya byonna bigenda kwekola Katonda yasinga okukola ki yasinga okumanya kati oluyimba bwe lwatandika ne lweyongera ne lukuba nga bunaku olukya tugwa bugwiddalu bunaku olukya tugwa bugwiddalu okitegeera olaba onalukoze eri kisinga kuwa ssanyu nga kubeera nga omuyimbi gwotatuukirirangako nosanga nga akoze oluyimba nga atadde ku akawunti ye nga alina ne blue tick n'ateekako omutwe gw'oluyimba gwennyini ndi kibebi omanyisa byowulira naye nga tomumiitinga nga nako togamba nkati omukubidde akasimu nti omwegayire nga tamanyi nani nannyini luyimba wafunyeyo abasaba kolabo nedda ate kati abakola baabo jjukira oluyimba nga lusobola okutambula nga omusajja bwe yayimba omu nti okola oluyimba nelukusooka mu mawoteri ag'ebbeeyi ennyonyi noliranda noluddawo otegeera naye nga buli kimu kiba ne tayimu yaakyo kalusooke olutambule nga lwo ndi nebisigadde bikola ki bijjirako tetuyinza kwevuga ngenda kuzzaayo kemabeka gwe nasooka nza okukulaba wali otambula ne Aliya nenziramu okulaba ng'otambula ne Dekisa Mukyusa awo ndowooza twatandikira n'okukolagana naye transition eno ejja etya era etandika etyo otuuka otya okusalawo okugamba nti bannange kati ennyingire endongo ndyek ki ekyakutuusa kweyemba ayezawe olaba oluyimba naluyimba nga luva ku mutima okitegeera nti bwe tuba tulina ebintu byetukola tulina obuzibu tuyitamu nga ffe abantu jjukira nti olugendo ng'otambula teruba lwangu kati ebintu ng'ebyo jjukira nali ndudde eredde nga ndi bayimbi ndi bintu bya management biki kati bwe netukola nina okunyigizibwa jjukira sinza omuntu atayogera okitegeera kati oba ne peyini ku mutima
obulumi onenga tuna gojja kugamba nti noba kino oba kiri nenga ate olaba nti wawe omuntu oba tugeze atekawo embeera gy'oli nenga ate embeera eyo wala tulina mbeera gyokola ki gyomuteerawo okitegeera kati nga tojja kugamba abantu nti kino nakyo kiriwo ekinibu ekiti kati nendabanga okujja ekyo ekinnuma nekyempitamu nina kuyimba luyimba ate nga saafayo nti oba nduyimbye ntya oba nkoze ntya naye nayimba ekyo oba nayiiya ekyo ekindi ku mutima bweza ekyo bulaba nti lukutte nnyo abantu ku mutima kuba ekyo kye nayitamu buli muntu akiyitamu nti oli tatijja sobola kuvaayo kugamba nti saawundi ali atya oba ani muyimbi oba yakoze atya awulira eyo message naye nga kyennyini kye nayitamu oba kyempitamu naye kyekikola ki kyekimuliku abantu bawola niwatali nsonga oli naave mu bbanga n'ataliwo kuwalana naye nga tala kiki kyonna kyewali omukoze kati ate nga gwawalana tomuyinaako buzibu mutumaike olina kubeera kibbebi yakuwalana gweokola ebikusanyusa bebi tawalana alina kukola bimunyumye omukuba oluyi wayitayo dakiika bbiri najja bambi ngaate nakuwahaaga kati yeffe kakati kituufu oli muganda wali enskin muganda wange mama mutaata omu mwakula mutya waka kuba ndaba kati ndaba ekiguli kyali kinene awo oba eyo tunanyumya mboozi yawe nakululala eyinza obba emboozi yebulakolula naye ngera bwebimanyi mwakula mutya waka era nga adda kunze yegwe mukulu we yes adda kunze ddala kati aha bwe yatandika okuyimba ewaka ayinza okuyimba nga tetuli waka nga twavaayo kati abazadde bo bakitwala batya muzee waffe yo yatandika okuyimba muzee waffe yafa kuba yafa tuli bato nga tuli ne maama ate kati ayinza natandika okuyimba ngoli ne maama yennyini nnyini nga tugambe nti maama alibye naffe tuli byaffe okitegedde kati embeera ye yaliwo naye nga akabuli kaaliwo era kuvya ddala waka nga akayina naye ndowooza ejja mbeera mboozi ddala kuba mpanvu ne kamera nange ngitadde ku stand kituufu kakati Alien akusapootingako mu mbeera eno gy'olimu ya music olwaleero nga naawe oli artist because walinga nnyo ku kido I remember ndowooza bwe tunaba tunyumya mu mboozi eri abantu bajja kukimanya naye nze ndowooza nzijukira yeggwe walinga atambula wano nawali tugende wano era tusuubira nti oli manager omulungi ow'abantu kubanga wakwata bulungi Alien just kyemmanyi watuuka butuusi n'omuta naye siwulira nko mbiranye nti olina embiranye ne Alien biti so waliwo embeera gyakusapootingamu as musically anti nze kino kigamba nnyo abantu ate nga ngera kyogera nga kiva ku mutima gwange buli bw'olina nange omuntu ng'alina amasannyalaze ago olina okukozesa okitegeera era nze bayiza sikwalini yekka kuba abantu bangi balabe nga bavaayo kuba basooka ne boogerera ono omwami w'emagere ne boogera Alien nga oli amaze okuva bamala nagamba nti gundi akola bw'ati alina empisa ebitayagaliza takola bw'ati naye buli bw'olina nange omuntu ng'alina amasannyalaze noonya amasannyalaze ago g'ayina gye gakubamu naawe obeeko ebyo by'oyisaawo kuba tugenda bbeera nga bagita spoon feeding kuye mpaka tasobola kati nze nga nze nyinza obbeera nga waali muganda wange naye nina kyemuyigiddeko ba kyemulabiddeko okitegeera ate era n'amasannyalaze ge galina we gantuusizza nga nze nga naye oba tavuddeyo dali nagamba nti oba kino kibu kinebwe kiti naye nze nga nze omuntu nsobola okukozesa eyo kyemba nina ne chansi zemba nina okubaako nange byenkola nga nze omuntu kubeera abaana bakoze challenge abafangoni bakoze ekikate mba njagala kisingaawo omukulu kasaagamba nti nga tabayinaako buzibukola challenge bo bakoze challenge zange kati ate alina kunkwata bugera bunuune oluyimba luno olulaba awulirako Engineer Mukonga alukuba kunayisaawo naye nga mpulira kale oluyimba lulina ebigambo ebisobola okuba nga byanjawulo like si byanjawulo nti omuntu tabiwulirangako ng'omuntu yali abiwuliddeko naye ng'ate engeri gye wabireeseemu ne meaning gye bisobola okukola nga yanjawulo era neŋŋamba nandoza nagamba either Faruko bajjoze nga luno oluyimba we lutasumula Eric ajja kuba takoze nnyo naye ate kiyambye n'omukisa nagujja ne luba nga kigize bwe kiti so tusuubire ki
bingi era bikyajja andi jjuki Katonda yasalawo ffe tukola bukozi ne tuteekaawo Katonda ye bw'abanga agambye nti kyo kiriwo kine bwe kiti teri ayinza kiyimiriramu teri ayinza kiremesa. Ani yakola oluyimba luno audio BX yalukola kati video yadde video weeri nayenze sinagifuna ate nga bagikuba ku TV yammwe omanyi just amikisinze bamanyi just amikisinze omanyi muzibu video weeri akola ki kati mba ndowooza nti amikisinze waluta ndowooza fa basooka odufuna kati nze nali manyi video eyo si yeyaki si yeyaki ziriko na video bbiri bannamuyomba comedy bagikolamu nalaba era nze nali manyi bannamuyomba comedy bagikola nga bazanyiramu katemba then amativi go gennyini ne gansa ne ngamba olina kukola video eyiyo nga gwe omuki omuyimbi yani video nenjikola era eri kutambula kati ku TV. Kakati ogambe tusubire bingi so wali wandikidde kali eno oluyimba nedda yewandika ennyimba yewandikira ennyimba neetaaga emboozi ndowooza ey'obulamu bona yali ndabikamba ejja kuba nayo yanjawulo mukko. Kakati ndi kibebi wakamufunamu nti so far nyinza ogamba nti si kino ekikwatibwako naye nga luwera mumanyi nti omuyimbi kyosooka okufuna mu luyimba nga lutandise okukuba mikwano okitegeera nti n'egyali gyabula gikomawo. Wafunye eggaali? Gaali tennabakujja ate bimaama bibebi gyebiri eyo bikola challenge bikola challenge zaabyo naffe weetuli mpola mpola n'obulamu bwaffe. Omanyi eyo yebisooka okujja wokuba hit nga tonabadde kwata ku munwe gw'ennusu bimaama bijja gubadde okimanyi nti osobola okuba hit nga tolinamu wadde n'ekikumi ng'olya kakomando naye ng'oluyimba luli Dubai luli mu London lwewuuba naye ebibeera kuba tubimanyi bayinza kiki nga kinabya kwali eniti alinya kubanga ennyimba naye nga tuli mu bulamu bwaffe bulala nnyo kitegeera era nzimu embeerawo n'ogamba nti nga siyinaamu n'ogamba naye Mukama Katonda waali ate tekisa kuwa ssanyu kubeera nga walina oluyimba lutambula essubi lyebaweera eriri waliwo n'ali awo nga naye muyimbi naye nga olayo oluyimba lukola ki lukoma ku mulyango naye nga naye alina essuubi kati ate nze ng'oluyimba bagenda balikuba mu kiraabu enjulu netta abantu ku TV lukuba ku TikTok tolina butasobola lusanga kuba n'akaana kato kaluyimba nze kennyini kwata essimu bweti neŋŋamba alina kusikolinga vidiyo 3 nkusange neŋŋamba kirina okubeera n'okola esooka ey'okuli n'olusanga ate ne zijjanga 3 nga zenkubaganya kige toyinza butaba musanyufu. Kakati muganda wo twamulabako waliwo time yakuba ndozanga buli luvannyuma lwa nnaku 2 atuwaayo oluyimba kyamuwa nnyo ettutumu n'atufuukirako ettabbo mu Kampala wano tusuubire ki okuva ewuwo bw'ogenda kutasingo mpola mpola oba naawe ogenda kutuuka otufulumulemu nkaawo tufululize kaya nti gwe kyolina omumanya emmandwa tekwata omu mu kika baba kyo bakimanyi okitegeera aye gwe mu industry obitegeera emmandwa tekwata ki tekwata omu balinde bulinzi bagendeyo ku page ku YouTube channel yange Eric Pro Official bajjako bajja kulaba kuba sio okweleweka oluyimba lwennina nyimbo ozimanya ate nga mulimu ng'oggyeko nti nikibebi nti ate luliyiseemu nnyo naye n'olala nsaba nkulyeko olabika obuwoomi nsaba nkulyeko olutambudde nnyo mu bavubuka mu bageto yuusa awo bo babitegeera kale ennyimba gye ziba zinoonyeeko nti lwakuba nti waliwo oluba lusukkulumye ku lunnaalwo nti n'oluyimba lulungi ate terulimu lwbyesitaza ne bwabeera maama asobola lutuulamu ne wabeera jjajja lutuulamu alukolamu challenge nga teyesitadde olyose n'okyogerako wakabuusa otya kubanga abasinga abazze kusinga olaba mu trend eno eriwo bw'obala mu myezi nga 6 abayimbi abazze tugamba nti baliko bakubye ennyimba nga ziri awo zirimuko ku buseeguseegu wakibuusa otya okubanga olwakuleese terulimu yadde embeera yonna anti kati ekyo kiva
ku Katonda nga bw'aba kitegeese kibeere naawe obudde Katonda bwakuteereddemu kiki kye mugambye nti oluyimba nga lwo lulungi ate lulimu wadde n'akawemula n'akamu nti olukubo kuba lutandise mpaka luggwayo nga togambye nti ate jjajja agenda kukawulira atyako ate maama ali wali mu ddiiro agenda kukola atya banna kitegeera kati munange kimpa essanyu ne ŋŋamba luluyimba lugenda bbira wate nga lulungi. Bw'oba oyiye ennyimba biki by'olowoozaako? Okusinga nsooka lowooza ku bulamu bwa muntu obwaffe otuyitamu obwa bulijjo. Kuba omuntu yenna osooka ne welowooza ki ky'oyitamu ate nga kimanyi buli muwandiisi kuba si buli muyimbi nti yeewandiikira ne buli muwandiisi ng'otuddawo ne baba nabo walisiba obutabo asooka n'ateekawo embeera ye nga ye gy'ayitamu then nama n'akola ki oba abo abantu abamwetoolodde byalaba ebyaba abantu bamwetoolodde oba n'ebyogerwa mu society kutusinziza n'okola ekintu ne kifulumayo. Emboozi enyumidde nnyo naye ndabika nja kugyongerako nga nkutuusiza wali eri ku 1-on-1 we tugenda onyumiza ku bulamu bwo nti mu maaso awo waliwo embeera gye ngenda otteekawo nina kyo bagiyita studio session. Nsuubira tujja gendako mu studio naawe tukole oluyimba naye mu studio session tuba tunyumizaamuko n'ebintu ebiri extreme kati ng'emboozi y'obulamu bwo wajja ty okuba nga oyagala okuyimba naye ng'ate olwedde tubinyumya nga olwedde oli mukola ki mukola luyimba osanga wonaba okola hiti yeddako ojja kumpita tukoleyo studio session then mwe tunanyumiza ebyo ebirala naye njagala osiibula abantu obaweereze n'obubaka obusembayo nga kibebe. Abantu mwenna mbeebaza okwagala akayimba kange n'okukola challenge omanyi ekintu si kyangu ng'omuntu akwata essimu ye obudde bwe ku data owuwe ku peegi eyiye n'ateekayo bambi oluyimba mbeera mulyazaamaanya obutabeebaza mwebale nnyo mwebale ddala era mwebale okusapootinga era ne mbasaba oluyimba balunoonye ku YouTube channel yange Eric Pro Official UG baluyita Kibebi by Eric Pro ennyimba gyeziri ate n'awalala wonna gw'omanyi nti nno ennyimba zibeerayo ng'omanyi nti osobola oluggyayo ku Google ku Boomplay Spotify gw'olina omanya nti oluyimba luvaayo manya nti gyeziri ennyimba zange ng'oteeka mu test Eric Pro Kibebi. Kati paadi kyesinga okunyumira mu Kibebi esinga okunyumira eyo yennyini era etambula kubanga kenyingi nateekayo gyoba onyumiramu ndi Kibebi simanyi kuwalana bw'ompalana owalana malayika kyova olaba nnyirira bunyirizi sikyalumwa nnyumirwa bunyumirwa ate bwe nnyumirwa nkola binsanyusa ke kanyiriro kano ke mundabako ow'ennugunzo tebinkwatako. kale kyakabi muganda wange. Amina. Yes.